oli yalera obuwangwa nenne. Yes. Kati usaidi ya Katikkiro simu kya lwaji kubanga Katikkiro ebya Bible tabimanyi ate ye kusaidi yennono naye ne bwembanze ngaze yabadde wannono mbali nange okuvayo nange ntangaze saidi yange gwe mulimu gwe era butulaba era abakusirika twandibuzizaalibwa katulabye nti ali very active akuma ennono ya Buganda enneeyisa lwakuba engeri gye yakireeseemu naye yabadde nga kubanga mukulu munno mpozi bakulu n'abakulu yabadde alina okufuna engeri kubanga oli bwe yali akisomesa talina gwe yataakinga so naye yandifunyewo engeri gy'akisomesaamu nga taataakinze kati watyanga abalokole ffenna naffe tutandika okuwasa bwe tuti mubuuza bali obanza mbuuza bali naawe ate kati kooli nze nno ndi birala nze sikirizira godda yadde watyanga abalokole kati nga kyogerwako nti munzikiriza zonna kubanga kankubulire waliwo kalica bwe lireetinga n'ekkanisa waliwo ebintu bye tukola nga wakireka lw'abantu bobyanabo kubanga tekitegeeza nti lw'okuba ekkanisa weeri tuteekewo ebintu ebitabangula n'abalala ebyesittaza abalala tulina okukola ebintu nga bigulira Mukama waffe ekitiibwa okifuna kuba neeyisa yaffe ebuulira enjiri ebikolwa byaffe bibuulira enjiri nyate gonaabulira bwonaamwesittaza tajja kulokoka okifuna kubanga bw'osoma Baleevi 18 ye ate egambye etya ekomerera egambye etya Baleevi kasooka esome 18 malinkwete ne Baleevi 2 eritegeeza nako toweetantala masoma tuwulire Baleevi 18:9 Baleevi ebya Baleevi 18:9 olw'omwenda lugamba nti ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo azaalibwa nnyoko oba yazaalibwa waka yazaalibwa walala ensonyi zaabwe tozibikkulangako. Export TV to the world.